Ku lusozi olw'Emizeituni Yesu Kristo n'abagamba nti mwena mujja kugwa, mujja kunvaako, mujja kugwa eri, mujja kufuukira ddala kirala, nga bwe kyawandiikibwa nti baakuba omulunzi era endiga ne zisansaana. Bantu batandika okukwata n'okwogera ebigambo ebibi ebyakalebula ebikankana, ne boogera ku mulunzi, ku mulanzi, ku mukulembeze. Abagoberezi batandika buli omu okunoonya ate ekirala ky'anaagoberera. Kyova olaba nti eklisiya tuli bwe tutyo, kubanga abantu abasinga obungi badduseewo olw'okutya okumanyibwa, olw'okutya okubeera awo nga bwe balabibwa. Wakati mu eklisiya ng'eno bwe tubeeramu abasatu, oli n'ayingira wano ajja kutumanya, ajja kutulaba ffenna. Naye singa tubaddemu bantu nga 100, abamu baagala ne beekwekerera omu basobole okuyitawo nga akazibu konna kazze. Kale bw'atyo bw'atujjukiza nti kyawandiikibwa nti bajja kukwata omulunzi, endiga zonna zisansaane. Naye bwe naaba nga mmaze okuzuukira, nja kugenda mu maaso gammwe mu Ggaliraaya. Ekitegeeza nti tukyalina essuubi. Obulamu bwaffe tebukoma wano mu kukwatibwa, mu kunyiizibwa, mu kututuzibwa, mu kulabibwa bubi. Naye waliwo essuubi mu maaso eyo singa tutambulira ku kkubo eryo ne tumanya nti akyali agenda mu maaso gaffe. Tali wano. Agambye agenze muli musanga wa Ggaliraaya. Tugenda kumusanga era tumulabe n'amaaso gaffe gennyini. Era nga Peter bw'amugamba nti nze newankubadde bonna baligwa ku mabbali ne bakulekawo, nze sigenda kulekawo. Naye era Kristo amujjukiza nti mazima ddala nkugamba nti ekiro kino kyennyini ng'enkoko tennaba kukokkolima mirundi 2, ojja kuba ng'oneegaanye mirundi 3. Enkoko nga tennaba kukokkolima mirundi 2, ojja kubeera ng'oneegaanye mirundi 3. Ate era Katonda bw'atyo bw'atulaba ffe ng'abantu. Tosobola kwewaana n'ogamba nti nze maze, kiwedde, ndokose, sikyaddayo. Peetero bw'atyo bwe yagamba, era n'akiddamu n'okukiddamu nti newe kasinge ne bw'abeera nga ngenda kufa naawe sijja kukwegaana. Era n'abalala nabo olw'okubanga tebaayagala kulekerwa bweru, basobole okufaananako n'abali abalala nga bwekigambibwa nti egwe gamba bugambi, newankubadde nga tokirowooza mu mutima gwo naye kyogere. Era bw'atyo nabo bwe batyo nabo ne boogera bwe batyo nti newe mbeera nga kitegeeza kufa naawe sijja kukwegaana. Kyekigwanidde okugambibwa, naye ng'abantu tuli banafu. Era Mukama Katonda waffe Yesu Kristo akiragira ddala nti bwe baagenda ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Getsemane, n'agamba abayigirizwa be nti kale mutuule wano nze ngende nsabe. N'atwala Peter ne James ne John ne batandika okuwulira ennyiike, ennaku n'okutawaanyizibwa. Era n'abagamba nti omutima gwange gweraliikiridde nnyo, mpulira ennaku eyagala kunzita, naye musigale wano mukuume mulindirire.
ye neyeyongerako mu maaso katono, neyeyongerako mu maaso nga tunayingira mu eklesiya ne tuva wano mu makati wano, kabona neyeyongerako mu maaso katono, abakkiriza n'abaleka wano wansi, n'agenda wali n'agwa wansi ku ttaka n'asaba, ng'asaba nti singa kisoboka essaawa eno yandibadde ng'enzigibwako, agamba nti taata wange ebintu byonna byonna bisoboka eri ggwe, nzigyako ekikompe kino, naye ate si lwakwagala kwange naye olw'okwagala kwo, nzigyako ekikompe kino. Okwetowaza kwennyini Katonda yayogera bw'atyo. Peter naye kyeyandibadde ayogera, zigyako obutasikiriza buno, naye si lwakwagala kwange naye olw'okwagala kwo, si kweraga bwerazi nti nze era sijja kusobola, era nze sisobola kwegaana. Era abakristo Katonda mwennyini yeetowazizza n'asaba Mukama Katonda we ate nga yali mu naye. Abaana ba Katonda, kiki ekitulemesa kati omusajja n'omwami okubeera n'enkolagana efaanana bw'etyo nga taata n'omwana we bali n'enkolagana ennungi bw'etyo? Kiki ekiremesa abantu? Pride nga muganda waffe Peter gy'ali nayo era ne banne ebayingiramu. Bw'atyo bwe yakomawo yasanga nga Peter ne banne beebase, nga beebase. Twebase, tetusobodde wadde kukulindirirako newankubadde essaawa emu, n'abagamba nti temusobodde kulindirirako newankubadde essaawa emu. Mwekuume era musabe muleme kuyingira mu kugezesebwa, kubanga mazima ddala omwoyo gwagala naye omubiri munafu. Emibiri gyaffe minafu nnyo, minafu nnyo. Twagala kuliikiriza mibiri, twagala kulabirira mibiri, twagala kyetulowoozaako kuba kyekitubeerera ekyangu, naye omwoyo guno gutalabika, kubanga gwagala okubeera nga gukola ekituufu buli kiseera, naye omubiri gunafuya. Era bw'atyo n'addayo ate n'abalekaawo omulundi oguddako. Bw'atyo Mukama Katonda waffe w'atuwa emikisa. Olusooka tugudde mu nsobi, n'atusonyiwa era n'atulabula, n'oluddako era n'addayo